it is clear to me that derivative works derived by a person other than the for each party shall bear its cost. There are a few errors to correct in the ruling. I will go and I correct just numbers instead of 2022, 2023, and then I will say in the final ruling and distribute copies to each one of them. Decisions of the register of corporate are appealable to the High Court, so any aggrieved party has a right of appeal to the High Court. So we will go. I don't think the entire camera could. And they have held that the words Omalako Jajja tova kumein were already in use as early as 19th October 2022 and had been launched by the Office of the National Chairperson of NRM as early as 19th October, and therefore it cannot be true that they are owned by the applicant, Mr. Frank Gashumba, who claims to have owned them on the 5th of November 2022. So Mr. Gashumba claimed that he originated these works on the 5th of November 2022, yet evidence was provided by the Office of the National Chairperson showing that these works were already there as early as 19th October 2022 and had been launched at the office of the National Chairperson at Chambogo. So the court has actually dismissed Mr. Gashumba's application, and it has also dismissed Mr. Chitata's application objection as well. That's it. They wanted the money from me nga sizina kitege twali still expecting amazima one singa muwulidde judgment talaze nako nti office ya Namyalo yeyiya kino ekintu agambye bakikozesa mu kulaunchinga office kyokka kyakoze eki kyagambye ffe twabalaga from the start to the end twatandika idea twagiconcevinga tutya paka tabitunuddemu okitegeera zino ebbaluwa nali naziwandiikira dda eno URSB twabawandikira muki I think it was in June. Registrar General ta responding anga ne tuwandiika eno ta responding anga tugenda genda mu High Court kisinga obukulu. We are going to appeal this and we are going to appeal to the High Court. I'm the mother, I'm the father to that concept of Malako Jajja tova kumein. You get it? Because according to his judgment, the basis why he ruled in her favor that they used the slogan during the launch. In effect, you are telling me that the mere fact we found Gashumba driving that car, that means it's his. I can drive a car that is not mine. Chechu. Sibuli ayogera nti yasinga okutegeera ate sibuli ayasame nti yasinga amagezi. Abamu tetwogera ne naye tekitegeeza nti tetutegeera nga we mutuvuma nti tetutegeera ne mutuzza mu ddiini mu tetutegeera nnyo ffe abakazi ate tuli basiraamu naye still atategeera akakwa kamezze enjovu ate era tukyabamegga. Yes, ekyo kyemwogeddeko nti bagenda mu High Court bali entitled their opinion naye nga we bategeka n'essente ze bagenda tukumpa setinga kubanga bino si byakuvaayo kwasama bwasami mu public na kuwuddisa nsi tigwe naye kino gwe kino babirambuludde bulungi. Proof of ownership woboga nti wagitandika nga 5 November ate ffe nga twatandika twalaunchinga office under that theme nga 19 kiba kitegeeza byo alleginga bikyamu ovaayo n'okuwuddisa ggwanga nti gwe mutuufu gwe ategeera ennyo ng'ate mu mutwe gwe mujjuddemu buugi. Buli omu ajja kusasula balooya be for now wetyo kkooti bwesazeewo.
Bogerako eri dismissed era URSB etutegeezeza netugamba nti nno teyaregistaringira copyright article gye yafulumya mu mawulire gya owninga gye yaregistaringira so gye yagazeetinga bana tuleme kuva eri kulimba ggwanga nti nze nkola kino nze nawagundi amagezi tosobola nakwetwala mu toilet kwenaaza ate ojja onaaze nze pandange eng'ombo tebangako ya muntu oyo eng'ombo ya office of the national chairman nanga adija sigirinako buyinza naye ng'omulonde akulira office eyo ndi entitled to defend the image of that office kyova olaba nakola objection kati oli waaba avaayo n'agamba mbuno ye yatuwa amagezi twali tetutegeera if you can't clean your own poo how can you clean my knickers clean so ebyo kati ebyo bye mutugamba ffe tukyali ku main era tugenda kwekumira ku main era tukyawagira mu 7 ate na buli ekika mu kkubo lyaffe tujja kumumegga kiri ku record batuze batuvuma tetwasoma tetwakola biki byonna byonna bye mutuvuma mu bituvume naye era tukyabawangula n'apiiru gye bagenda tujja bawangula ate era batusasule. This means that the right to make derivative works. This protection is a reaffirmation of the offer's economic and moral rights granted under